Captain Francis Babu yabadde asindika message ng'alina baagisindikira. Yes, yakola ne sitaani ebbanga lyonna nakati abadde akyakola okutuuka lwe yatutte omwana we. Naye entabwe eva ludda wa? Entabwe eva ludda wa? Mbadde nga nzija kukola program bagamba nti Museveni agenda ali abaana b'abalwanyi bonna nga tayagala abaana bano basigalewo okuchalenjinga mutabani we. Owabogo badde tebannalya ne bamulya. Kati lwateruusa mukyala we currently wife Margaret Natongoziwa n'agenda naka okuvuganya ne bamusala ensawo. Kati bamusaze ensawo alina obusuulu amanyi nti omwana we battamutte yali talina chance ya kukyogerera at that time. Bwaddemu endale mukazi waafune mukazi wamusala ensawo n'asigala ng'ali mu bbanga. Kati ebigambo byeyogedde ne mumuwa reply nti you don't care. He deserved to serve the punishment. Yes, that's 100%. But njagala okuga statement Babuze yakoze. Tebasobola kuva ne ekituufu kiri nze Savage enkoze yayogeredde aba NRM bangi nnyo. Era kino kankibagambe. Abasajja bali mu kusatira protest vote. Lwaki? Ne mu NRM mulimu protest vote. Omanyi nze nkubulya information nengikunnyonnyola wetandikidde mpaka lwegenda okukoma. Saagala kubukira kintu speed. Mu NRM mwennyini ne mu State House mulimu protest vote. We haven't yet activate protest vote, but in NRM in the State House protest vote is already in a place. Bali mu kupanikinga. One, criminaliza NRM z'abalaze nti eriyo ne bakandidate abawangudde mu criminaliza NRM nga tawezadde obululu 10. Where are the voters? Where are they? They are nowhere to be seen. Eriyo bakandidate bate NRM ne ku kyali yafunye waka lwaka 245 n'ayitamu. Ekyo kikulaga nti waliwo mu kyemutamanyi. Ekigambo protest vote gye tugenda mu yatiisizza nnyo abasajja bano. Kansoke nkubuuze olowooza lwaki bakyusiza bala DC kuba tomanyi? Kansoke nkubuuze lwaki bali mu kukola transfer ez'aba DPC from different areas nga bakyusa kuba tokimanyi? Protest vote eri mu kutambula essaawa zino. Bagezaako nnyo okutestinga amazzi gatandikira ludda wakati. Abasajja bano busiru balowooza nti protest vote egenda tandikira mu Kampala. Balowooza protest vote egenda tandikira mu Kampala. Kwe kukyusa abadde mu Kampala batwale bitundu ebirala n'abadde bitundu babaleke mu Kampala mukono wa Kisontebe. Balowooza protest vote tegenda tandikira awo. Ekigenda obbalya tekigenda kuva mu Kampala. Protest vote evira ddala ku polling station mu Uganda yonna. Mu Kampala bamalirawo bumalizi. Kati kino kitegeere. Museveni atandise okukola transfer y'abalamuzi bonna yeetegekera protest vote. Wakitegedde akyusiza ba RDC protest vote yekimukozesa. Atransferiza ba DPC protest vote yekikozesa. Akyusiza abalamuzi protest vote yekimukozesa. Tewali kirala. Kati abamaje bembasomedde bawumuza bona abakyusa lwakuba nti baagala tteeka abanyarwanda bagenda obayamba ekitajja kukola. Kati statement ya Babu gye yayogedde yabadde reported speech yabadde ayogere bennyini ebiri mu system si ye kasobola obyogera. Mu reply gye mwamuwadde mwabadde nga mugamba nti Babu ayogera bamuwulira afune ekifo. No, si kubanga kifo. Wali obadde kawo ng'obadde olina obusungu nga tolina wogenda bwogerera n'otuuka ewantu ne weeyabya n'osooka okuba omulanga. Kati kyebamukoze era kyali mu kukola. Gwe kikuwaaki? Under the system of protest vote tufuna support okuva mu NRM mwennyini. One, but senior politicians mu NRM bagamba enough is enough, but they can't tell Museveni that things are over. No,
tebasobola bagamba. Era ndi wano tegeeza omwana yenna ali ku kitebe kya national platform wa mawulire. Bwabanga omuntu takusabye mukwata kamera nti agenda kuteekayo ssente, please temukwata abantu bifaananyi. Nkwegayiridde comrade. Bwabanga politician yagambye nti nkwata video nga teekayo ssente, that is it. But by individuals nga takugambye kwata video bakwata kamera, don't. Muchikomi. Many people are willing to find this struggle, but they fear. Nti mukwata kamera muzitalina zikwatira. Nyenda kusaba gwa akulira security ye kitebe. Okujjako ng'omuntu akugenda nti nkwata ekifaananyi, oba takugenda nti nkwata ekifaananyi kamera muziggyeko, muleke abantu bajje bafandinga essente zaabwe bagende. Ekyo nkibagambye kuba nze nkoze research ne survey. Ekintu kitokota munda. Lwaki? Okusinzira ku survey gye nkoze right now, olowooza lwaki Museveni yalwana nnyo addire SFC agiyingize mu UPDF? Waliwo kyebuuzizaako?